This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. Tukwaniriza nnyo amakya ga leero. Wasuza otya? Twebaza Katonda oyo abadde omwesigwa akuumye okutuusa olunaku lwa leero. Omwesigwa omulungi oyo bwe tuba naye tewali kitasoboka. Gwe omubiri buli kiseera gujja kugamba nti tebisoboka. Era Bayibuli kyeva egamba nti Pawulo agamba nkola ekintu kimu, nkuba omubiri gwange, I beat my body. Nkuba abalala baleme kuyingira ate nze nga nsigadde mabega. Nkuba omubiri gwange, eseza nkuba omubiri gwange. I have to beat my body. Kati naffe kye tuliko okuva mu mubiri okutandika okugoberera okutegeera nti you are the right, because this is spiritual. Ekyokubeera nti gwe mutuukirivu wa Katonda kya mwoyo si kya mubiri. Bwe kiri omubiri gujja kusigala gukujajinga gukulage, ne kyewaloose gujja kivunula mu mubiri, ne kye bagambye ogenda kikulira mu mubiri. Kati it is Martha, beat your body. Itho wetuli, Judith wetuli, omubiri gwaffe, omuntu omutuukirivu tunayima okunywezebwa, tugenda kubeera wala n'okujoogebwa. Kati Yesu yasanga abasajja bali bagenda emaawo ne bamugamba nti Katonda waffe gwe twali tulowooza nti agenda kubeera mukama waffe yafudde, gwe twali tulowooza. N'abagamba mmwe temujjukira byawandiikibwa, temujjukira bye babagamba. Yalina obbabuuza, tabagamba temwajjukira langa wadde bankuba wadde okufanna banziika naye mmwe temujjukira byawandiikibwa. Biki bye babagamba? Akitegeera n'abagamba mmwe alina ekigambo kye yabayita eky'omwoyo nkyerabidde nokyerabira. Abagamba nti mmwe abonoonefu mu mwoyo. Ndowooza olaba, it is a daily. Oba oyagala oba toyagala, ye sitaani ayagala kukufunza, kubanga wano ku nsi tuli mu mubiri. Ne Yesu okubeera ku nsi kuno yeetaaga mubiri gwo. That's how omubiri engeri gye gulina amaanyi ku ffe.
naye kati bwe tutegeera nti we are the righteousness of God obulamu bwaffe bukyusibwa. Twadde tulaba gundi Daniel, twadde tulaba Joseph ne bamutwala mu kkomera. Joseph bamutwala mu kkomera. Mukama yeebazibwe. Team North Carolina bamutwala mu kkomera, naye gwe baatwala baali balowooza agenda kurespondinga ng'ensi bw'erowooza. Kati naawe tulaba kye bagambye, nga tulaba kye waloose ku mwana wo, tulaba kye waloose ku mukyala wo oba ku mwami wo oba ku baganda bo, gwe tulaba endwadde yeekuluma. How are we going to respond? Mu butuukirivu mwe tunayima okunywezebwa. Yesu kyava atugamba musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe n'ebisigadde. Meaning that bwe munaategeera obutuukirivu Jovia, bwe munaategeera obutuukirivu Shamin, then buno obutuukirivu bujja bagobera in all circumstances. Mugenda kukyusibwa. Ebintu mugenda biraba bulala. Kyobulala twamaliza nga tulaba Philippians 4:19 that my God will supply all your needs according to his riches. Ne Katonda ng'anaabagabira okusinziira ku bugagga obw'ekitiibwa kye. Kikyategeeza? Ategeeza ssente, ategeeza mmotoka, ategeeza mayumba, ategeeza baami, ategeeza bakyala. What is he supplying? Kikyagabirira. Mukama, what is he supplying to you? Kikyataddewo okulwa obulamu bwo. Mukama yeebazibwe. Kikyakugabirira. Kyobulaba nti Bayibuli egamba mu Bakolinso, naye tugisoma Abakolinso essula esooka olunya olw'e18. 1 Corinthians 18:21. 1 Corinthians chapter 1. Abakolinso ekisooka essula esooka 18 egamba bweti 18. Kale 18. Ekigambo ky'omusaalaba bwe busirusiru eri abo abaabula, naye eriffe abalokolebwa ge maanyi ga Katonda. Kubanga kyawandiikibwa nti ndizikiriza amagezi g'abagezigezi n'obukabakaba bw'abakabakaba ndibugjawo. Yes, balowooza bagezi, ensi erina amagezi gaayo, kati naffe ge gabadde gatufuga. Naye bwe tubeera mu butuukirivu tubeera tutya. Mukama yeebazibwe. Tugende ku nnyo Olwabiri 6. Kubanga mutunuulire okuyitibwa kwammwe abooluganda. Tugenze mu 26. Abakolinso essula esooka olunya essula Abakolinso ekisooka essula esooka olunya Olwabiri 6. Kubanga mutunuulire okuyitibwa kwammwe abooluganda ng'ab'amagezi, ng'omubiri si bangi abaayitibwa ab'amaanyi, si bangi ab'ekitiibwa, si bangi. Naye Katonda yalonda ebisirusiru eby'ensi. Okitegeera lwaki agamba ebisirusiru eby'ensi? Kyategeeza bo tebavugibwa na magezi ga nsi. Kubanga oli bwakuvuma nawe n'omugamba Karen, n'omugamba nti n'omuddamu n'omuvuma, kitegeeza agamagezi okozeseza ga nsi. Okitegeera amagezi g'ensi kitegeeza ensi nga bw'ekkola naye bw'olina okuddamu. Yesu yafuuka omusirusiru bwe baali bamutwala ku musaalaba. Bayibuli negamba n'asirika ng'akaliga n'ataddamu. Kati gwe bwe waloosa abafu wareactinze otya? Ensi ekusuubira kutya? Ensi ekusuubira kwesalira musango? Ensi kati amagezi g'ensi bw'otakola ng'ensi bw'ekusuubira, you become a fool. Ofuuka musirusiru. Bw'otatya jaki, bw'otawaayiriza, bw'otavuma, kitegeeza sisitimu y'ensi ogikyusiza. Bw'otalya nguzi, bw'otasosola, kugamba bw'osirika obusirisi, kitegeeza sisitimu y'ensi, you are foolish. Ndowooza olaba omutuukirivu bw'abeera. Kati obulaba tagamba nti tuli basiru. No. Obusiru bwategeeza ensi engeri gy'ekolamu ebintu. Naawe bw'olina okukikola, olina kweraliikirira, olina kutya, olina kwatula bukyamu,
bannange ekkanisa eweddewo bannange abasumba baagwa kati naawe bw'olina okula kubanga ensi kyegenda okulaga whether you like it or not tetulina gye tugenda bannange abaana gwe tomanyi kyo because you're in the spirit world you don't know what you are creating and one Monteged hey tomanyi kyotonda Alicia you don't know Hilda kyotonda kyovula nti omutuukirivu kyabagamba omutuukirivu abeera established anywezebwa gwe tulaba bwe baatwala Yusufu ewozezzaako mu kkomera yandikoza kye kyamusibisa kubanga mukyala wa Potifa yali amwagala ye Yusufu n'areactinga n'addamu bulala kye kyamutwalisa mu kkomera kale ekitegeeza yafuuka musirusiru eri amagezi g'ensi emeeda owulira obusungu okutya okweralika kitegeeza sitaani ke kakutya kakozesa oli mukalabakalaba ne bw'okola ekikye abeera akutwala mu busibe kubanga yajja kubba kutta na kuzikiriza lwaki tulaba ebikyamu ebituyimiridde mu maaso because ensi eyagala responding nga yo bweri mirembe owulira but we respond differently Juliet ekitegeera Justin hey you are not alone fe tu respondinga bulala kubanga tulina gwe tuli naye mire wamma fe tulina gwe tuli naye mukama yebazibwe bwe kiri kati awe wali okitegeera obusirusiru ensi kusuubira kuddamu nga yo bweddamu bwetya naawe oyogere bwotyo bwe bagamba kati ate bannaye covid ataakoze naye bw'olina okwogera yes waali but how are you supposed to respond kitegeera kyobula nti Pawulo akola agamba I beat nkuba nafu y'omubiri gwange kyovulaba nti mukusiiba ate osiibira mu mubiri mukama bw'ononkolera kino mukama bw'onontuusaako kino abange kati osiibidde mu mubiri kikyosuubira eky'omwoyo what do you expect from the spiritual ring kubanga ekikuvuze mubiri kati ate osiibidde kati kyeki what do you expect katonda akuleetera ebyomubiri excuse me akuleetera ebyomubiri kati eyo eddayirema gye tubaddemu otulina ekintu n'okyegomana kyovula nti each day we die buli lunaku Pawulo kyava agamba buli kiseera ofa Hilda ekibadde kikunyiiza n'ogamba olwayo kankireke sigenda kifaako then you are dying to the flesh Martha ekibadde kikutabula ennyo n'ogamba no n'otulina famire yo nga biseera ogiraba egenda n'ogamba nedda ngenda kukkiriza nti Katonda agituddemu you are dying to the flesh Yesu bwatyo bwe wali ffenna twali boonoonyi Hilda kankubuulire we are all sinners but he decided to die for us yatufiirira he died to the flesh lwaki baakuba mubiri gwe baakuba omubiri lwaki teyaganya mwoyo gwe goberera kuba yandigambye nze tebanzitira bwereere gano goonoonyi walirya Ivan tebanzitira bwereere nze munveeko but he allowed yakkiriza omwoyo gwe guleme kugondera mubiri kye gwali gumugamba kyovulaba nti omubiri gwalina okufa ku musalaba the body was shattered bwe baagukuba omubiri kyategeeza nti ekitegeeza endwadde bagiwangudde okufa bakuwangudde obusungu babuwangudde obwenzi babuwangudde amalala bagawangudde enkola y'ensi bagiwangudde obunafu babuwangudde sitaani bamuwa kubanga omubiri baagubetenta kati gwe bw'oba breaking a bread njagala olowooza ekyagenda mu maaso kyekyasigalawo waasigalawo omwoyo gwe kati ekyasinga okutabula sitaani emagombe ng'alaba omubiri bagumenyeemenye naye ate balaba omwoyo gw'amaanyi ne bagamba tufudde nagamba nabuza nagenda okebereyo nagamba mwe abachwezi musookeyo mwe abakola ki okauti nammwe musooke mugende mukebere gw'omwoyo gw'ebisa yasooka okebereyo kiki ekige nga buli agwatuma yadda gwe gwatamiza abantu obwenzi n'obusungu n'ekyuli n'okutya genda yoolabe nga buli gwatuma yadda yagenda okola nga bamutuuseeko ne bamujimba ne bamwambula buli kintu kyonna lwaki the body flesh
amagezi gensi Yesu yagakwata kyobula nti Paulo naye agamba I die every day. Yusufu kye yakola yagamba abantu temukomera naye sigenda kwesayira musango sigenda bagamba nti bansibidde bweri. I'm not going to respond as they respond. I'm not. Kyobula bino tebabikulagisa mubiri. Yesu yafa bannange. Hallelujah, hallelujah. Yesu yafa. Olina okubikula what is taking place. That's why you are the righteousness of God. Mukama yebazibwe. You are the righteousness of bino ebintu byakubikulirwa ojja kulumbibwa ojja kunyo. Kyovula nagamba nti mugwe mulimu ensula ez'obulamu. Omwoyo wa Mukama atudde mugwe. Ekisa kyakana kitudde mugwe. Omwoyo wa Katonda yakutonda. Omwoyo wa Mukama yakuwa obulamu. Okuzimbibwa n'omuntu omuntu ow'amaanyi to be strengthened in the inner man by the Spirit of God. Okunywezebwa. There is a reason. Katonda alina gy'akutwala. Alina kyazimba mugwe. Mukama yebazibwe. Hey, he's doing a work. You can't be left behind. Tosobola kulekebwa mabega kali. Rebecca bwekiri, Princess Abigail bwekiri, toso Gideon kolabe ekintu kyonna, Rebecca kolabe ekintu kyonna. You can't. You are different. Oli yakuza buli Yesu bwe yawangula naawe owangulawo magi. Buli Yesu kebe ennaku kakube kutya. We are going to learn to wait upon the Lord. Bwekiri mukwano tugenda kuyiga majorin kye bayita okulindirira Mukama. Simanyi letters meka gye kirina. But you are going to learn to wait. Uganda, we are going to learn. Leka abagezi badduka emisinde. N'abamanyi badduka emisinde. Naye olunaku bwe lunaakerewa bwe lunaakya by morning ojja kulaba anaabeera mu maaso. We die. We crucify. Mukama yebazibwe. Bwe kiri. Kyovulaba Bayibuli kyeva tugamba nti no bwe muba munze nange nembera mumwe. Bwe muba munze nange nembera mumwe. Bwe muba munze John Yokana 15:14 namwe abide in me. Abide. We are going to learn. Tugenda kuyiga kye bayita okubeera mu Yesu. Badooza tugenda kuwanika bwanisi mikono mitukuvu. Tuzine dance tukirire tuchoche tukikutule awo tuyitawo tugenda na kubikulirwa. Halima bwe kiri, Esther bwe kiri, Sarah bwe kiri, Trudy bwe kiri mukwano. Mukama yebazibwe. Bwe kiri. Buli kyonna kye tukololwa njagala toweerabira. Buli kyonna kyokololwa okuba tuba tunaba kibikulirwa. Whatever happens to us, he supplies according to his glory. Atugabirira okusinzira ku kitiibwa kye. Atugabirira according to his glory. Kyovulaba Daniel agamba abamanyi Katonda waabwe banaaba b'amaanyi banaakola ebyobuzira. He supplies according to his glory. Bwatugabirira okusinzira ku kitiibwa kye, tatugabira bugabizi. Omwana wage na Musasi mugabirira mukwano kyebabadde Katonda amanyiwa ekitiibwa kye kigenda kuyisawo nga bwe kyakwata Yesu ne kimuyisa emagombe n'avaayo ng'awangudde. Ag'amaanyi agali mu Kristo Yesu ge maanyi agakolera mu ffe. That is the power working through us. Mukama yebazibwe. Tugendeko mu Baluumi essula 8 onyolwe 11. Bw'osaaga kikyobadde otya babadde bakutaddemu obadde olowooza okomye era birabika okomye. Anze mbirabye olabikira ddala okomye naye wulira. Nze kankubulira amazima wooli okomye tolina kyeweewozaako okomye naye wulira kano. Olabe bwogenda okutoloka nga butidde abaye pa yakuba Goliath 8:11 agambye atya essula y'omunaana olunyolwe 11 lugambye lutya naye obanga omwoyo oyo eyazuukiza Yesu mu bafu atuula mu ggwe Hilda, atuula mu ggwe Rachel, atuula mu ggwe Joan, atuula mu ggwe Juliet,
atuula mu ggwe Rebeka, atuula mu ggwe bw'abanga Omwoyo Omutukuvu. Ekyo nakigamba ensula ez'obulamu. Kyovulaba ffe tukyusibwa. Mulokole lekerawo okubeerawo bw'otyo ng'ofaanana ng'ensi bw'efaanana. Ffe tukyusibwa. Omwoyo Omutukuvu ono leka atukyuse. Make sure you have to be transformed. Yogera naye. Nagambye tuulawo ku katebeko ani. Oyogere naye. Tuulawo wabweru. Kano kobadde oyagala okutuula wabweru. Kankubulire bw'onootandika okwogera naye. Bw'onootandika okutegeera nti ali naawe. Ogenda kufuna ebiseera bye. I'm telling you. Era ajja kujja gambe, owaayi Juliet, waŋŋamba tulina okwogera kati eseera olaba olina kyokola. Olaba gwe ogenda okulaba ng'oyimuka. Majoline ajja kugamba, Majoline, oyagala okwogera jangu tuge. Omwoyo Omutukuvu ali smart. Amanye ebiseera by'obadde oyonoona. He knows. Gobadde olowooza oli busy. But he knows the times you've been wasting. Ajja kujja gamba nti owaayi. Ojja kutegeera dda nti Omwoyo Omutukuvu alina kyaŋŋamba. Wano nveewo. Tugende twogere naye wali. Simanyi bw'ayogera. Oli ye yakutonda. Yakumanya. Yakutonda byonna ebiri mu ggwe. Amanyi okuvaako n'okugendako. Buli kyonna yakutonda ng'oli wanjawulo. Kitegeeza amanyi okwogera naawe. Obulokole tukyusibwa mulokole. Mu ofisi gy'oli olina okukyusibwa. Musabe. Agenda kuyamba. Nagambye obutuukirivu we follow after. Ffe tetwekolera bwaffe. Omwoyo Omutukuvu mulekaako. Tugenda kuyiga kye bayita surrender. Ojja kukitegeera. Wulira bw'agamba. Omwoyo oyo. Naye obanga omwoyo oyo eyazuukiza Yesu mu bafu atuula mu mmwe. Oyo eyazuukiza Yesu mu bafu. Era n'emibiri gyammwe egifa aligifuula emiramu ku bw'omwoyo gwe atuula mu mmwe. Kale nno abooluganda abooluganda tulina ebbanja omubiri si gwe gutubanja okugobereranga omubiri, kubanga bwe munaagobereranga omubiri mugenda kufa, naye bwe munaafiisanga ebikolwa eby'omubiri olw'omwoyo muliraba obulamu. Kyatugambye bwe munaafiisa muliraba obulamu ne mugoberera omwoyo, you are going to see life. Mujja kutegeera obulamu. Mukama yeebazibwe. Bwe munaafiisa obulamu weebuli, olina gy'ogenda. Mukama yeebazibwe. Bamuyita mutya Ecclesiastes ye mubuulizi. Ndowooza yoyo 8:5 agamba atya, buli akwata ekiragiro talibaako kigambo kibi kyalimanya, n'omutima gw'omuntu omugezigezi gwawula ekiseera n'okuteesa. Can you imagine? Ako ngenda kaddamu. Nze nkugambye we bituuse ensi ebadde eyogera kayungu, ensi ebadde eteesa ebyayo, naye wulira kagamba kaakano kali mu Ecclesiastes kaakano 8:5. Wulira kagamba gwampuliriza. Agambye bw'ati, agambye kategeere g'obadde olowooza sisobola. Agamba bw'ati olwokutaano lugambye, buli akwata ekiragiro talibaako kigambo kibi kyalimanya. If you obey, togenda kumanya bubi bwonna. Togenda, obubi bugenda kubeera wala gy'oli. In other words, obubi bugenda kubeera wala gy'oli. Wulira ate ekirala kyagamba nti n'omutima gw'omuntu oyo mugezigezi gwawula ekiseera n'okuteesa. Can you imagine? Ebiseera bye n'ekiseera ne bwe kiba kibi ateesa mu mutima gwe n'amanya kino Katonda kyagenda okukola. Musa bwe yali ku nnyanja emyufu yamanya, ndowooza olaba Musa bwe yeeyawulangako n'agenda mu weema n'ayogera. Laba Yoswa n'abeeranga ku weema alina amagezi.
ulire y'oluzungu bwegamba, whoever observes the command will experience no harm, and a wise man's mind will know both when and what to do. Alicia, amanyi kyalina okukola neddi lwalina okukikola. Nagamba ebiseera bye tulimu okumanya byakumanya nakutegeera. Omanyi kyolina okukola neddi lwolina okukikola. Kitegeeza ekirooto ekyo kyewafunye ekibi, wategedde you have to arise. Waliwo level Katonda gyakwagalako. Babadde baagala obeere mediocre. Oli awo w'otambulira. Oli ku average kwe badde baagala otambulire. Mediocre kwe badde bakwagalira. Ku average. Kati bw'oba wakiroose, arise. Kyekiseera tegeera omwemu kuva alina kyagamba. Bw'atyo bwe yagamba abaana ba Isirayiri, mwaludde okuba wano, tulina gye tugenda. Mwaludde. You've stayed long. Kitegeeza yali abategeeza, let us move on. Namanya gwe bw'ofuna ekirooto ekibi okankana, Katonda abeera alina kyagamba. Yagamba sigenda kuvaako, sigenda kuleka, nze seebaka ate sibongoota. Mukama yebaze. Amanyi no harm. Agambye nti omuntu, whoever observes the command will experience no harm. Ne bwe kijja nga kifaanana kitya, Yusufu baamutwala mu kkomera, he didn't expect any harm. Kubanga yamanya mu butuukirivu mwana ayima okunywezebwa, agenda kubeera n'okujogebwa. Ekkanisa, omwana wo, abaana bo, omwami w'omukyala wo, taata, baganda bo. Katonda, eggwanga ly'olimu, eggwanga lyo, ensi gy'olimu. Kyava agamba mubeere mu nze nange mbeere mu mmwe. Kubanga tosobola kubala bibala. Nozolaba obuziba, ogenda obuziba, obuwanvu, obugazi, ogenda waggulu bwe buli. Eyo nno gye tugenda. We are going to submarine, tugenda kukka. Submarine, tugenda kubula. Muye. Mwoyo mwemberera omulamu. Mwoyo mwentambulira. Mukama yebazibwe. Bwe tugenda mu kubikkulirwa 3:8. Okubikkulirwa 3:8. Revelation 3:8. Agamba atya. Wulira gwabadde akyali eri. 3:8. Oyo agamba nti simanyi abantu babuze gwe linda gwebeera focus ojja kulaba. 3:8 n'emiseera by'Erisa waaliyo. 3:8 agamba ati ne bagamba Eriya tannabagenda akuleseewo nga bo tebanategera bigenda mu maaso. Nti mmanyi ebikolwa byo. Nti mmanyi ebikolwa byo. Laba nteekateeka mu maaso go olujja oluguddwawo, omuntu yenna lw'atayinza kuggalawo, ng'olina amaanyi matono, n'okwata ekigambo kyange, so teweegaananga linnya lyange. Ntaddewo oluggi. Mukama, ntaddewo oluggi, teri asobola duggalawo. Ng'olina amaanyi matono n'okwata ekigambo kyange, so teweegaana linnya lyange. Ntaddewo oluggi lunene mu maaso go. Katukomewo. I'm desperate for you. Emmere y'omwoyo gwo. Wuliriza program bw'omusaba awulira okuva ku bbalaza kuva ssaawa 10 ez'ekiro ku 98.7. Ogenda kitegeera. Ate bino byonna binaabyogera ku muntu kubanga kino kitabo kya kubikkulirwa. Ekitegeeza erinnya lya Katonda erya Yesu oligenze buziba omwoyo omutukuvu ali kubikkulidde. Nabagamba waliwo Yesu Yokaana gwe yalaba eno ng'akyawa eno mu Matayo mu Yokaana
mu Luka waliwo Yesu oyo gwe yalaba yali mukwano gwe yeebakanga nako ku gundi n'amuteekako omutwe. Oyo ali mu Matayo, oyo ali mu Luka, oyo nga bakyali bayigirizwa Yesu tannaba kugenda mu ggulu. Olaba ne Yuda amulyamu olukwe. Oyo waliwo gwe yali amanyi oyo. Ate waliwo ono kati ayogera ku Yokaana lwaki abituwandikira? Kubanga kye boogera kibikkuliddwa. Amugambye waliwo olugi ayolesebwa. This is what he sees. This is the revelation he gets. 3:5 n'agamba bw'atyo awangula 3:8 agambye ati nti manyi ebikolwa byo, laba nteeka mu maaso go oluggi oluguddwawo. Olwaleero mu maaso go waliwo olugi. Kiki kye bagambye? Lutalo ki lw'obadde olwana? Omulabe munene nnyo. Kyova olaba nti Joshua ne Kalebu baagamba wadde abasajja b'amaanyi be bateesa, ab'Etooro, ab'Ebunyoro, ab'Ebusoga, ab'Embaale, abali mu America, abali mu Europe, abali Asia, abali Australia, abali mu Middle East, abali mu Kiyumba, wadde abasajja b'amaanyi naye ntaddewo olugi. Famire yo kiki babadde wadde abasajja kiki waloose kino waliwo gw'olina tebannakimanya nti bakututte mu kkomera, naye mu butuukirivu mw'otambula. Ali ku luuyi lwo w'amaanyi okusinga abo. Banoonya okukuzikiriza okutta naye basaaga kubanga ali munda mu ggwe. Tebamanyi nti ye yawangula, tebamanyi nti mukwano gwo, tebamanyi nti muganda wo, tebamanyi nti yakusasulira, tebamanyi bulamu bw'olina. Pawulo kyava nafiira wamu n'ono. Ndowooza omulaba ye bwe yeesooka ebintu. Nafiira wamu ne Kristo. Si nze mulamu. Katonda naye abikuliddwa agamba ggwe ky'obadde otamanyi. There is a door open before you. Embeera keetabuke, kibuyaga kaatabuke, embeera kazisiikuuke, kozuule amasabo n'obuwonge ne saddaaka, kazisiikuke mu ggwanga. Otegedde? Okimanyi? Tonnakimanya? Tonnakitegeera? Katonda affe teyeebaka? Tabongoota? Wulira bw'agamba awo omunafu amaanyi n'atalina buyinza amuwa obuyinza. Kati ekyo kyakola. Genda mu Zabbuli eya 24. Zabbuli eya 24 etugambye etya? Zabbuli eya 24 olunya olwokuna agambye atya? Zabbuli eya 24 olunya olwokuna egambye bweti 24 olunya olwokuna, oyo alina emikono emirungi n'omutima omulongoofu, atayimusa mmeeme ye eri ebitaliimu. Ndowooza omulaba. So teyeerayiriranga bwereere. Tala amanyi ono boogera ku muntu abikkuliddwa. Revelation. Ategedde annyikidde mu mazima. Wulira bw'agamba oyo anaaweebwanga Mukama omukisa. Ndowooza olaba omutuukirivu. Era n'obutuukirivu anaabuwaabwanga Katonda ow'obulokozi bwe. Wulira, egyo gy'emirembe egy'abo abanoonya Mukama, abamunoonya, abanoonya amaaso go, ayi Katonda wa Yakobo. Wulira olw'omusanvu, muyimuse emitwe gyammwe mwenzigi, nammwe muyimuke mwe bawankaaki abataggwaawo, ne kabaka ow'ekitiibwa n'amaanyi. Kabaka ow'ekitiibwa y'ani? Bamubuuza. Mukama ow'amaanyi, ow'obuyinza, Mukama ow'obuyinza mu kulwana. Muyimuse emitwe gyammwe mmwe enzigi, kale muyimuse mmwe bawankaaki abataggwaawo, ne kabaka ow'ekitiibwa anaayingira. Kabaka oyo ow'ekitiibwa y'ani? Mukama ow'eggye, oyo ye kabaka ow'ekitiibwa. Moja ziggula ojja kati awo w'obadde olowooza tosobola kuyitawo. Patrick w'obadde olowooza tosobola kuyitawo. Olaba Dennis, ndowooza olaba ekigenda mu maaso. Kati kiri eriggwe. Irene, ndowooza okiraba. Kiri eriggwe. Ye eri atugambye mu Ecclesiastes, omuntu agondera ekigambo amanyi ddi
nekyalina okukola ddi lwakikola neddi agondera ekigambo ate kati ffe tukibikkulirwa si nnyukuta gye tuliko tuli ku mwoyo Laura nga sinnakulaba Meloni nga sinnakulaba kiki tiimu Kenya Mukama yeebazibwe agondera ekigambo ekyo n'akikwata enzigi zigenda kuggulibwawo Katonda ow'eggye watuuka gw'obadde otamanyi sunna togenda kuyitawo buyisi leero obadde tonnategera nti oluggi lwaggulibwawo dda Mukama yeebazibwe gwe tomanyi nti yafuuka ekikolimo ne yeetikka obutali butuukirivu bwaffe njagala okubemu akafaananyi nga Katonda ng'omanyi otambula ne Katonda n'otambula ng'omanyi you can't fail tosobola kulemererwa n'omanyi obulamu bw'olina tewali asobola kuziyiza n'omanyi obulamu bw'olina ofune ekkuba atali kkubo n'omanyi obulamu bw'olina buli ayimira mu maaso gaagwa n'omanya kyova olaba Dawudi ye yagamba alina omukisa Katonda gw'atabalira bibi bye n'ekibi kye kibikkiddwako kubanga mu mutima gwe talina bukuusa amanyi mu butuukirivu mwe tunayima okunywezebwa tugenda kubeera wala n'okujoogebwa Kabakuuku 12 n'egamba eti Kabakuuku 3:12 Kabakuuku yaliwo Kabakuuku 3:12 bino ebintu Kagayi Zakaliya Kabakuuku uno mulabi 3:12 agambye ati enjuba n'omwezi ne biyimirira mu kifo kyabyo mwe bibeera olw'okutangaala kw'obusaale bwo nga butambula tugende ku lw'okumeka awo tubuukewo tugende ku 17 kubanga emitiini newankubadde nga tegwanya bwe kiri kubanga omutiini newankubadde nga tegwanya so n'emizabibu nga tegiriiko bibala ne bwe bateganira omuzayituuni obwereere ennimiro ne bwe zinaaleeta emmere ne bwe ennimiro ne zitaleeta mmere yonna embuzi nga zimaliddwawo ku kisiibo so nga tewali nte mu biraalo era naye ndisanyukira Mukama ndijaguliza Katonda ow'obulokozi bwange yakuwa ye Mukama ge maanyi gange ndowooza olaba yakuwa kakiko wayiseemu kakiko obadde oyitamu ng'ente zonna tezisaala emizayituuni tezinakizivaako ne byonna tolina koolaba agamba naye ngenda kusanyukira mu Mukama mu butuukirivu mwe tunayima okunywezebwa tugenda kubeera wala n'okujoogebwa tetuutyenga banaakuŋŋana naye bagenda gwa mu maaso gaffe wira bwagamba yakuwa Mukama ge maanyi gange naye anfuula ebigere byange okuba ng'eby'empeewo era alintambuza mu bifo byange ebigulumivu alintambuza mu bifo byange ebigulumivu oba oyagala oluggi lwaguddwawo dda kiri eriggwe kiri eriggwe enzigi zaguddwawo dda Mukama yeebazwe laba kyatugamba mu Ecclesiastes 9:11 Ecclesiastes 9:11 Katonda akwagala nnyo akale gwe kankuveeko kale anjagala oba oyagala oba toyagala mwoyo diriwo mwoyo tumuna mu butuukirivu mwe tunayima okunywezebwa 9:11 awo n'enzirayo n'endaba wansi w'enjuba ng'ab'embiro si be basinga okawuliraako Marion zawedde ab'embiro si be basinga Saida okawulira Hilda wansi w'enjuba ab'embiro si be basinga empaka ez'embiro so n'ab'amaanyi si be basinga okulwana okawuliraako so n'abagezigezi si be bafuna emmere ndowooza owulira so n'abantu abategeevu si be bafuna obugagga
So n'abakalabakalaba si be baganja, naye byonna bibagwira bugwizi, ebiseera n'ebigambo mu butuukirivu bwe tunayinza okunywezebwa. Tugenda kubeera wala n'okujoogebwa. Tetuutyenga. Mukama yeebazibwe. Tetuutyenga. Tetugenda kutya. Lwaki ate tutya? Kubanga tutegedde amazima. Tubikuliddwa. 14 Ecclesiastes 14 nako katukasome. Manyi nga buli Katonda kye yakola kinaabanga kyalubeerera. Ayayayaya. Gw'omanyi nti ekigambo kyakala kakisa kifuluma Mukama. Idea ya ekirowoozo kyakana kibeera kyamala dde okukolebwa. Ompulira eseza. Ompulira gwampuliriza. Gw'okimanyi. Manyi nga buli Katonda kyakola yakikola ddanga n'emisingi y'ensi tekinnabaawo. Kiri mu Bayibuli muno. Okitegeera. Kinaabanga kyalubeerera. Tewali kintu kiyinza okukyongerako newankubadde okukisalibwako. Era Katonda kyeyava akikola abantu balyoke batye mu maaso ge. Ye abantu bajja kankana wenyweze. Nagambye amagezi g'abagezigezi. Amagezi ga Katonda busirusiru mu maaso g'abantu. Mukama yeebazibwe. Amagezi ga busirusiru. Kyava agamba manyi Katonda kye yateesa kyagenda okukola. Mukama yeebazibwe. Kyova olaba kyava agamba sooka onoonye obwakabaka. Seek ye first. Sooka obunoonyi. Kikyagamba sunula. Otegedde obutuukirivu kye butegeeza. Otegedde obwakabaka bwa Katonda. Otegedde kye bayita obutuukirivu. Olyoke onnyikire. Olwo ebisigadde biryoke bigoberere. Bwe kiri. Eno system abakulemberwa omwoyo be baana ba Katonda. Twawula eby'omuwendo ne tubijja mu bitali bya muwendo. Twawula we tuli kati twawula eby'omuwendo bijja mu bitali bya muwendo. Tutuuse okubeera ba students. Tugenda kuyiga. Kyava agamba abakadde bakoowa n'abavubuka ne bazirika naye abalindirira. We are going to become students. Saida ng'obalansinga Kabanda family nga buli kyonna ky'otegeka omwoyo omutukuvu ogamba ki? Abalindira we are going to be students. Oyogera otya? Oyatula otya? Gw'omuyimbi bw'ofuluma olimba lutya? Luyimusa Katonda, luyimusa nsi. Oyimbira nsi, ogulumiza Katonda. Bw'oli bakulumbye ani gw'ogenda okuyimusa? Kubanga akulumbye ayimusa Sitaani. Kati ate gw'ogenda kuyimusa ani? Akuwayiriza ayimusa Sitaani. Gw'ogenda kuyimusa ani? Awo weewali. We are going to be students. Yesu bayagalako n'omukuba ng'agenze mu kyalo kya Laazaalo nga Laazaalo tannaba kufa. Yabayita mu buyisi gw'amulira avuma Yesu avuma kitaawe. Lwaki bino bintuuseeko? Gwe Yesu wamulabako nga yeeyisanga abaana ba Isirayiri bwe yeemulugunya. Buli kiseera yayimusanga kitaawe. Buli kiseera yayimusa kubanga akimanyi Katonda kyakola. Tewali kyotoolako, tewali kyoyongerako. Buli kyakola akikola enseemutye egulumize Katonda. Kati kyava agamba sooka obunoonyi nga tonnaba kwogera by'otalina kwogera. Nga tonnaba kulowooza ekiro nga walowoozezza kati ebiteeke ku full stop. Tandika okulowooza omukwano gwo. Tandika. Tomanyi nti we have the mind of Christ. Tulina endowooza ya Kristo. Seebase kiro. Kati byonna bye walowoozezza olowooza bwe biri. Kale bwe biri mu nkola y'ensi naye ewa Katonda bwe biri. Gwayagalibwa. Gweyagulibwa n'omusaayi ogutaliiko bbala. Gwalina omwoyo omutukuvu ensula ez'obulamu eziri mu ggwe. Obwakabaka bwa Katonda si kunywa na kulya. Gwe mubiri. Naye essanyu mu mwoyo omutukuvu. Mirembe na ssanyu. You have the spirit. Ali mu ggwe. Mukama eba. Abatu. Gwe naba golonza gundi yandyebase. Nga baganda bamututte mu busibe. Teyandyebase. Yandikolimye ennaku zonna ez'obulamu bwe. Laba byali alowooza byali bikyamu. Byali bituufu. Kuba abaganda baali bamututte mu busibe.
bwe bamutwala mu kkomera musango ki gwe yali akoze? Yandikolimidde Yesu, naye bagamba yeeyongera n'akulaakulana, yakulaakulana bukulaakulanyi, bayongera mutegeera, bayongera mulaba, yamaliriza atuuse ku ekyo Katonda kye yayogera. Buli Katonda kyakola kye yatandika kituukirira, teri n'omu atoolako, teri n'omu ayongerako, teyeetaaga mubiri. Kyova olaba Pawulo kyava agamba nafiira wamu ne Kristo, si nze mulamu. Ekigambo kya Katonda kituukirira. He died for me, he gave me his life. So nange nensalawo bwe nategeera nti yafiirira nze, nange nensalawo nenfa wamu naye, kubanga ekigambo kye kiramu mu nze. Hey, n'alyoka agamba atya obulamu bwe bwe buli mu nze. N'agamba mbeerawo lwa kukkiriza so si lwa kulaba. N'agamba omwana ono, omwana wa Katonda yanjagala nnyo. N'annunula otambula ng'ekibala eky'obununule. We are fruits of redemption. Are you a fruit? Ekibala ky'okununulwa kyogera kitya Juliet? Kirowooza kitya Deborah? Kyatula tutya Cecilia? Kyogera kitya Helen? Ekibala kyoko, ekibala kya ova kisobola okweyita ekya ffene, ekyomucungwa kisobola okweyita ekyenniimu. Zino grapes zisobola okweyita ki? Entuntunu. Tekisoboka. Era bw'evaayo bw'eti ogitegeera, ova n'omutegeera. Wadde gonna gawoomerera, ndiizi tasobola kweyita ki? Era bano ababitabula, n'olya gundi idizi naye nga tomutegeera, n'olya gonja naye nga bogoya ng'ali awo, baleme tutabula. Pure. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Kyova olaba kyava atugamba mu Yokaana nti ensula ez'obulamu zigenda kulukuta. Rivers of life are going to flow. Zigenda kulukuta okuyita mu ggwe. Zijja kulukuta oba oyagala oba toyagala. N'agamba abayigiriza nti mpangudde, mpeereddwa obuyinza ku nsi ne mu ggulu, mpangudde. Mulindirire. Yesu Katonda kye yabasuubiza. Tegeera ki ky'oli. Teyabatuma butumi mugendeeyo mwanike emikono mudde mu nnimi musumatomu amanyi bw'azooga lololololo. No, muli ba student. Musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe. Muli ba student oba mugenze lololololo. Mpaayo kasukali, teekeramu chai. Oli student. Do you value? Do you value? Nalyokaga mulindire mutya. Mugenda kulinda mutya. Mwebibala by'okununulibwa. You are the fruits of redemption. You are fruits. Omuntu akulabira eri n'ategeera oyo ali bw'ati. N'agamba ekyo kibala kiri bwe kiti. Ekyo lemon n'ogamba ekyo kikaawa. Bw'olaba omuyembe n'otegeera nti kati naffe tulina okutegeera we are fruits. Tulina kuwoomerera tutya. Embeera bwe zigoloka twogera tutya. Omusana ne bwe guba gwaka nnyo n'okwata omuyembe olina gusuubira nti guwoomerera. Bwe kiri. Enniimu omusana ne bwe guba gwaka gutya tojja gisuubira kubeera ng'ewoomerera. Eyo tebeera nniimu. Kati naffe mu butuukirivu. Tobulaba Yesu yakolimira omutwi. Ne bagamba yi Yesu ate lwaki ogukolimidde? N'agamba gulina kubeera nga guleeta bibala. Teguliiko bibala. Teguliiko bibala. Na kirijja. Teguliiko bibala. Mukama yeebazibwe. Hey, you are the righteousness of God. Gwe mutuukirivu wa Katonda. Tutandise obulamu obupya. Kyova olaba kyava agamba omuntu bw'abeera mu Kristo obeera oli kitonde kijja. Ebyeddanga, you are the new creation. You are the fruit. Oli kibala. Bwe bakulaba bakusuubirako ki? Yesu musajja watu yajja enjala emuluma. Amanyi agenda kulya ebibala okutuuka ku muti nga mukalu. Omwoyo omutukuvu ali agenda tusobozesa. Kyava agamba si lw'amaanyi,
sirwa buyinza mulokole wetutuusa omutuukirivu mu butuukirivu onooyima okunywezebwa kubanga buli kyokola sirwa maanyi sirwa buyinza naye lwa mwoyo wa Mukama agenda kusobozesa agenda tuwanirira. Mariyamu bamugamba omwoyo omutukuvu agenda kukusiikiriza kyonoozaala kigenda kubeera kya Bwakatonda. Teyamuzaala si lwa maanyi ge si lwa magezi ge naye yafuuka student sooka onoonye obwakabaka n'ategeera. Bayibuli negamba n'akkiriza ebyo bye bamugambye. Era kankubuulire Mariyamu wadde yali yeetisse omwana mu lubuto naye omwana ye yali amwetisse omwoyo omutukuvu yali amwetisse kyova olaba agenda kuyisaawo ekyo ekibadde ekizibu taata ekyo kigenda kuvaawo w'amaanyi kagibe emisambwa kagibe eddogo kazibe esaddaaka kababe bacwezi kabakozesa omusaayi gwonna si lwa maanyi si lwa buyinza. Genda mu Befeso essula eyokusatu olunyolo 17 Ephesians 3:17 in righteousness oli mutuukirivu wa Katonda. Abefeso bali wabbo Abefeso bobo batuuseeko aiva ekyogaa mu Bayibuli kye mwebali naye sempijja simanyi oba yabalese kale mwebali mbalabye Abefeso obalabye mbalabye gwe naawe obalabye gwambuuza obalabye ovuga okay 3:17 agamba bw'ati Kristo atuulenga mu mitima gyammwe olw'okukkiriza mubeerenga n'emmizi musimbibwe munywezebwe shiro mpulira musimbibwe munywezebwe kato oluzagenda kuleka kungulu. You have to be established. Mukama yebazibwe. You have to be established. Oli kyava agamba nze eyajjula omwoyo anywezeddwa asimbiddwa. Mukama yebazibwe. Kristo agamba ati Kristo atuulenga mu mitima gyammwe olw'okukkiriza mubeerenga n'emmizi munywezebwe mu kwagala mulyoke muweebwe amaanyi okwatanga n'amagezi. You a student you follow okwatanga n'amagezi awamu n'abatukuvu bonna. Ye togenda kumala gafubutuka bigambo tomala gassalawo gw'oli mutuukirivu wa Katonda. Ebigambo ebiva mu kamwako Juliet kyosalawo Hilda tomala gafulumya wajjula omwoyo. Wulira obugazi n'obuwanvu n'obugulumivu n'okugenda wansi webi kitegeeza nti buno obutuukirivu nekyolina kigazi nnyo n'okusinga ekikwetoolodde kigazi nnyo n'okusinga kyolaba n'amaaso go kinene. Musa yayimira ku nnyanja emyufu naye nga bw'olaba Musa mutono naye ekyali mu ye kyali kigazi nnyo. Sadraki, Mesaki n'Abedenego bayimirira ku muliro naye nga bagazi nnyo okusinga omuliro. Danyeri nga munene nnyo okusinga empologoma. Yesu nga munene nnyo okusinga amagombe ne sitaani. Endwadde ogimanyi nti ogisinga obunene. Ekyo ekirooto kye wali oso okimanyi nti okisinga obunene. Ebikwetodde omanyi nti oli munene Isaac okusinga byonna. Omanyi obugazi bw'olina mu butuukirivu mwe tunayima okunywezebwa. The righteous will flourish. Yusufu yali mukomera naye nga munene. Bamutwale wa Potifa nga munene bamuteeka mu buddu. Okimanyi oli munene okusinga ennaku oli munene okusinga endwadde eyo oli munene okusinga bye bakuwayiriza oli munene okusinga bye babadde bakutaddeko bye baateeka ku taata bye baabawongayo bye baateeka ku baganda. Okimanyi kyova olaba musooke munoonye obwakabaka n'obutu. It is a lesson to learn. You sit and learn. Abalindirira Mukama banaddizibwa bujjanga empungu banatambula tebagenda kkowa banadduka tebagenda kuzirika. Mbikyusizza kale kasito kitegedde. Ekkanisa ya Kristo okimanyi nti oli munene w'amaanyi ali mu nze okusinga oyo ali mu nsi w'amaanyi
We are going to practice his praises. Tugenda kutegera, practice the righteousness of God. Follow after righteousness. Isaya 5:1. Mugoberera obutuukirivu. Wulira bw'agamba. Kristo atule mummwe mu mitima gyammwe olw'okukkiriza. Munywezebwenga mu kwagala. Mulyoke muweebwenga amaanyi okukwatanga n'amagezi awamu n'abatukuvu bonna, obugazi n'obuwanvu. Awo twamazeeyo. N'okutegeera Kristo okusinga okutegeera kwonna. N'okutegeera okwagala kwa Kristo okusinga okutegeera. Mulyoke mutuukirire okutuusa okutuukirira kwonna okwa Katonda. The fullness. Mulyoke mutuukirire the fullness of God. Mulyoke mutuukirire nga bw'okyaginga essimu yo nejjula n'ogamba ejjudde. Naffe tutuukirire. Tutegeere okwaga. What is his desire? Okuyaayana kwe gy'oli Imelda kwekuliwa. Ekizibu kino kiveewo. Ye ayagala omutegeere ojjule mu ye olyoke olabe ensozi bwe zisaanuka. Musa yava ku lusozi naye nga talina omu asobola mutuuna ku maaso. Gw'omanye ekiri ku mutima gwo Josephine. Omanye ekiri ku mutima gwo Sanyu. Omanye ekigenda mu maaso. Omanyi entiisa n'obukulu n'obunene. Oyo Katonda wo. Omanyi ky'okola olw'okuba oli mutuukirivu. N'alyoka agamba nze nkukulembera ng'omuliro ogwokya. Nkutwala mu bantu abakusinga obunene. Kazibe endwadde ziwulira. Kazibe eddogo liwulira. Kabube bwenzi buwulira. Kabube bwavu buwulira. Kagabe magombe gawulira. Kazibe saddaaka ziwulira. Kakibe ku baana bo bawulira ekibadde emabega waabwe. Laba ekitiibwa kakibe ekyo kye waloose. Ye Katonda kulembera ng'omuliro ogwokya. Ebibuga gye badde bakuteegedde, gye baali bakusibidde, ye Katonda akusookayo ebyo abisaanuusa. N'alyoka agamba atya Majoli. N'agamba togendayo lw'amaanyi go. Otegere nti buno bwe butuukirivu bwange. Si butuukirivu bwo. Kyava agamba nti okuwona kwo kunakusookayo. Omusana gwo gunakulembera. N'obutuukirivu bwo n'ekitiibwa kya Katonda kigenda kukusemba. Laba Katonda bw'akola. Laba obwesigwa bwe. Okumanya Kristo. Okumanya Kristo okusinga okutegeera kwonna. Obadde omanyi okutegeera kw'endwadde. Obadde omanyi kye waloose gye kigenda okuva. Obadde omanyi bye bagambye bye bigenda okuvaamu. Obadde omanyi bye bakuwayiriza. Obadde omanyi ekika kyammwe bwe kibadde. Famire. Obadde omanyi bwe namaze okufiirwa kati ndi bwe nti. Obadde omanyi okusoma kw'omwana n'ogamba nswadde. N'ogamba omulogo kati awangudde. Basaaga abali e Bunyolo, abali mu Buganda, abali e Kotido babadde balowooza bwotyo. Gwali mu Amerika, gwali e Canada, gwali e Germany, gwali yonna gy'oli babadde balowooza bwotyo. Naye agambye okutegeera kwa Kristo okusukkuluma above knowledge that surpasses all understanding. Obujjuvu bwe leka Katonda abulage gy'oli. Leka Katonda olw'ekisa kye oyo eyakusaasira eyakuyita mwesigwa. Teeka emikono gyo mu kifuba gamba Yesu olunaku lwaleero ndokose. Nzikiriza n'omutima gwange era njatula n'akamwa kange olwaleero ndokose. Homework Abefeso 3:17 tukakulinya olw'okumin'omwenda. Ekyokugyamu ekyokulya ng'ozze okusaba emutundwe Christian Fellowship genda ku Pork Planet Restaurant kuba balina emmere ewooma ate nga bayonjo. Batunda breakfast, lunch, supper wamu n'ennyama ya pork enjokye ssaako n'ensiike. Ate gwali ewaka oba ku mulimu tukola delivery. Tulina ekifo ekimala okutegekerawo emikolo okugeza nga birthday party, bridal shower, baby shower, graduation oba get together. Ate nga tukola ne outside catering ku mikolo gyonna. Tusanga we mutundwe okupi ne church ya Pastor Tom okulira na parking oba tukubire ku ssimu 0757 25 39 17. Fe aba Pork Planet Restaurant, the only planet on earth. Here we go. Kino kyekijjulo ky'essaawa eno n'omusumba Tom Mugerwa owa Mutundwe Christian Fellowship.
watandisa miliyoni obadde ogenda mu maaso kati ogenda okulaba nga zifuuse 8, 7, 6, 5 abasinga okujja wano bajja wano nga bagweddereddemu ddala batuuse ku ttaka naye gwe nkubira kasoola banga ebintu bitandika kudda mabega sooka oggalewo edduuka jangu onoonye Mukama Katonda waliwo omusoto oguyingidde mu bizinensi yo bameka bafaana bwetu ng'otandise kudda emabega oli kadda nnyuma olwaleero delivalensi yo amazima gennyini olwaleero nno. Ekyo kye kibadde ekijjiro ky'essaawa eno n'omusumba Tom Mugerwa owa Mutundwe Christian Fellowship. Nibyamaka netonzeyo Combo Vibes. kama kwagala ko kundijendi era unjagadde n'ebisuse sebo ufuba konyonze mbere kumpi nawe era umpisanga ka baby nayenze umwana wodani gwegoyagadde botyo bimujemu Mukama jangu nsasire wano kabye nnyo kukola kwetaaga obulamu bwange tebunyuma otali Mukama kwetaaga ng'omwane abuloozi omyewo sikwanja kuba mwana wo kwetaaga nnyo mu bulamu bwange ssebo kitange wuliranga nkukola kyusa ekyambalo kyange era kwetaaga nkukabira neyala wansi leero neyala wansi leero nkukabire nga nkukola onnemerako nnyo Mukama ng'omulunzi omulungi ennyo atwala embuzi ye paka ku ttale embuzi temanyi okugisika yo yennyini gye bayamba nange bwe ntone nsise nnyo sebo yangu onsaasire okubanga Ananiya ne Safira sibo basikiriza mu yeekaalu wakati ekyabatuukako tekyanyirira nange nkukola jangu onsaasire Katonda w'eggulu n'ensi nkwegayirira ebyange obimanyi ssebo ebyange obimanyi ssebo obunafu bwange bwe nayonoona wayondamu Nabukaduneza yeepanga nakujeemera wamugoba mu lubiri n'alyanga ensolo laaboyerebo kati nange nzize nga nkwegayirira ssebo nsaasire sikyaddayo Mukama sikyaddayo mbiganye sikyaddayo nkomeyo ndi mwana wo ndi mwana ntula ndowooza ku lunaku luli lwe nnalinzekaawo awatali maama taata yadde omusumba wange ayo yakola ekintu ekiri Mukama ekikunyiza simanyi okimanyi wekka jangu